الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار matendo amajjuvuga Allah tabaraka wa taala omulezi waffe wetulina okutendereza wetulina okusukkulumya wetulina okusuuta Allah tabaraka wa taala atuwadde ebyengero ebingi byengero betulina tebiva eri zimalayika tebiva eri bannabbi ba Allah tebiva eri balubaale tebiva eri bajjajja byonna byonna biva eri Allah tabaraka wa taala wama bikum min ni'matin famin Allah byonna biva eri Allah tabaraka wa taala kyova olaba byonna ebisigadde ebitaliye bannashiriki bye bagulumiza ffe tulabanga bya wansi bangi obasanga kati ku biseera bye tulimu biseera bino abakkiriza abantu bangi owulira boogera kabaka simanya tugenda kukuza bino ng'atudde ku ntebe y'abajjajjaabe byonna abantu babikuliriza naye abalina tawhidi tebiri mu mitima gyabwe ebyo biwewufu abantu abo tebalina kifo kyonna mitima gy'abakkiriza balina tawhidi banywevu ku Allah waabwe tabaraka wa taala tebayinza kusukkulumya bitonde ebyo tebayinza kubiwa kifo kyonna mu mitima gyabwe ne babikuliriza ate ffe ennono zaffe obuwangwa bwaffe edda tebabikuza tebabisukkulumya basukkulumya ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abantu bali mu mbeera ezo kati biseera bino bye balimu beteekateeka ensonga etwagikonyeeko twagirambuluddeko netulaga obubuzi obuli awo butagambika ku mbeera ezo okubeera nti abantu basukkulumya ebintu ebyo nebava ku Allah tabaraka wa taala n'obasanga alangira nti musiraamu naye ng'agenda neyeeyala kabaka ali bw'ati baffe simanyanga mpolo n'ebirala byonna bye boogera obubuzi obwa waggulu ennyo audhu billah twakatiriza nti si nkola yaffe ya busiraamu nti okuŋŋaana tugenda kusabira ebbanga ly'amaze ng'atudde ku ntebe y'abajjajjaabe alamula ki abakkiriza alamula shiriki atusomesa ki alamula mpagi za busiraamu mpagi za la ilaha illa Allah ulombolombo wa la ilaha illa Allah oba alamula shiriki ntambuza shiriki gwe tinotambulirako tukkiriza okulamula okwo audhu billah saba Allah tabaraka wa taala tusasire tawhidi atere mitima gyaffe abantu betumanyi oyo ntisenga avudde mu nsi agenda sisinkana banne ba Firauna ba Hamana bannamuruth ba Qaruna bebo ffe betusukkulumya betusuuta netukuliriza n'emizikiti bijjemu saba Allah tusasira bebiti waddu ba Allah tabaraka wa taala esonga gye twagala okubeera tukoonako eyennamula ku nsonga y'omuntu nga taliiwo omufu afudde taliiwo eswala gye tuyita salatul ghaib hukumu salati ala almayit alghaib okusaalira omufu ataliiwo fiidde mu nsi ffe tetumusaalira wana fiidde mu nsi ndala oba taliiwo afidde mu kitundu kirala fe ne tumusaalira enkola eyo eri etya erina obujulizi ku wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama oba terina bujulizi kubeera nti tukikola tulina kusaalira muntu aliwo abaddu ba Allah bakkiriza abalungi
kyajja kikakafu mu Sahih Bukhari ne Muslim tabe tumanye bya hadithi ebirungi nti anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kharaja ila ashabihi yawma mata an-Najashi maliku al-Habasha umanyi kabake wa yali mu kitundu kya Habasha n'obulungi bwe yali alina yakolera umma bakirize bagende baddukireyo n'abawo ubudamu mumbere nnungi ne basinza Allah wa tabaraka wa ta'ala musajja ono bwe yafa mukulembeze ono an-Najashi ranka yeno jeralina bwe yafa rahimahullah fana'ahu lahum nabi sallallahu alaihi wasallam yamubategezaako n'amubika n'ababulira bulungi era nabi sallallahu alaihi wasallam wa salla alaihi salat al-janaza binamusalira as-salat yakisalira omuntu afudde ono etuime tumusalira nabi ne yagisalira an-Najashi omusajja ono nga taliwo kakati hadithi yamanyi ne bajjamu obujulisi tikikkirizibwa okusalira omuntu ataliwo senga abafudde tusobola okumusalira mu kifo kino mwe tuli taliwo abamu ku bamanyi bakigaana mugamu ku mazahibu nga Hanafiya ne mazhaba ga Imam Malik al-Malikiya ne bagamba ekyo kyeyawulidde ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam naye ng'ensonga eno erina ebigambo bina ekigambo ekisooka as-salatu ala kulli mayyitin ghaib min al-muslimin tukkirizibwa okusalira buli yenna abataliwo ng'afiiridde mu kitundu ky'afiiriddemu nga musiraamu kyetukimanyi bulungi kasattegera nti munnashiriki abadde alina by'alina ebyawongo by'obuwangwa ebyo byabadde atambulirako tetumusalira oyo abadde alina byeyeesibye yirize n'embeera endala bwesito oyo taba mu basiraamu alina amasabo g'abadde alina n'ebirala naye bwe kiba nga abadde musiraamu tumutegedde banaamanyi bagamba tumusalire lwaki besembesa hadithi eno eri mu sahihain hadithi ya Abu Huraira Nabi sallallahu okuba nti yasalira an-Najashi ne bagamba Nabi sallallahu abanga yasalira an-Najashi omulundi guno ogumu bujulizi obutulaga dalilun ala salati iddati marrat bujulizi obutulaga nti tusobola okusalira emirundi gyonna bwekibanga Nabi kyakata nti yasalira omulundi guno n'asalira an-Najashi kikkirizibwa okuba nti tusalira yenna afudde musiraamu ataliiwo ne tuba ntumusalira amanyi bano bwe bagamba abasooka amanyi abookubiri oba ekigambo ekyokubiri ku nsonga eno nga kyennyume kyekyo bagamba nti la yusalla ala ghaibin abada tetusalira muntu ataliiwo tekisoboka tetumusalira mu mbeera yonna oba kifaananyi kitya oba mu mbeera ki tetulina kusalira muntu ataliiwo lwaki ne bagamba Nabbi sallallahu alayhi wasallama lam yusalli ala ghairi Najashi Nabbi talina gwe yasalira mu basahaba abafanga abantu abafanga ab'enjawulo babagendanga mu ntalo muki olwa talina gwe yasalira okuggyako Najashi ono yekka Nabbi wabanga yakikola talina gwe yasalira before luberebere ne after oluvannyuma nti alina gwe yasalira ku kyali ku Najashi yekka kati ne bagamba kino kyakoma ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam era tekiriyo naye ng'obujulizi obwo tugamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam okugamba nti kyeyawulidde ku ye kyetaaga obujulizi kubanga Nabbi kyaba akoze sallallahu alayhi wasallam aba kikoze kuyigiriza umma kati tugamba nti kyeyawulidde ku Nabbi olina okuba ng'oleeta obujulizi kino khaasu binnabiyyi sallallahu alayhi wasallam kyeyawulidde ku Nabbi yekka tetulina kukikola bw'oba tolina bujulizi kisigala ntulina kugoberera kyeyakola Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kati bana ekigambo ekyokubiri ku nsonga eno ekigambo ekyokusatu biri ebigambo bina ekisooka tugambye nti tusalira buli muntu yenna ataliwo kasaba nga musiraamu mufu afudde tumusalire abane bagamba nti bonna besemesa hadithi eno ya Najashi tetusalira muntu yenna kino kyakoma ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam talina gwe yasalira nga before Najashi era after Najashi talina gwe yasalira mulala kikola ku Najashi yekka kati kwe kikoma tekirina kubeera ku mulala yenna kigambo ekyokusatu bagamba nti yusalla ala ahli al-ilmi wal-fadli wal-qadr tusalira abantu abanene abamanyi abakulembeze abanene kugamba abantu abalina ekifo mu society mu ggwanga abanene mu busiraamu bwaffe singa abafudde firidde gy'afiiridde nga tati tuli naye
tuba tumusalira duna ghayrihim abala bo tetubasalira mu ahlul fisqi wal bid'i mulimu abononefu abalina bid'a ez'enjawulo bano baga nti abo tetubasalira ne wabanga abadde amanyikiddwe mumanyi mulongoofu mukulembeze mulongoofu mulungi n'aba nti afudde ye tumusalira wadde taliiwo ali mu kitundu kirala gy'afiiridde tumusali bo bano abalala ahlu ddalaali wal fisqu wal bid'a tetubasalira ekigambo ekyo ekimu ku bigambo bya Imaamu Ahmad rahimahullah bagamba olw'okubanga Nabbi sallallahu yasalira Najashi ono era nabo hadith gye besembesa nga bagamba olw'okuba Najashi ono yali musajja munene amanyikiddwa mujukira omulimu gwe yakola okuba nti ayamba obusiraamu abasiraamu n'abaaniriza mu mbeera eyo kati bagamba yali munene kyava yamusalira ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye amanyi ne bagamba nti ekyo hadha daif tekinafu ma hunaka a'zam min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam teri asinga buje bunene kitiibwa okusinga ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ma'a dhalika naye nga ate bwe tuyo eno kyegendereza nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam tulabwa amala okufa amawulire ne gayita ne bakitegeera bonna teriyo basahaba ti abaali eno mu kitundu ne bamusalira n'abaali ne bamusalira mukyo ne ku basahaba abanene Abubakar manyi yaddako omunene khilafa lishia ukawukana kuba shia abawavuma bano basahaba abanene ne Abubakar ne naavaawo tetuwulirawo mbeera eno tekyakomaoko ne Umar naavaawo radiyallahu anhu tetwawulirako mbeera eyo tibakuŋŋaana bamusale salatul ghaib sala y'omuntu ono nga taliiwo bwe yavaawo Uthman ibn Affan bwe yavaawo Ali ibn Abi Talib bonna bonna tetulabanga basahaba bakuŋŋaana bakirina tibabasalire kakati okwogera mu mbeera eyo nti nabbi olw'okuba ono yali munene Najashi amanyikiddwe kye yava amusalira olabanga kirimu obunafu kubanga kyekyo Muhammad sallallahu alayhi wasallama yandibadde akikola ku bantu abaali bafa abangi basahaba abanene bali bamanyikiddwa baafiranga mu ntalo ez'enjawulo amu ne babasiikayo ne babaleka mu bifo ebyo naye nabbi teyakubirizanga basahaba kubeera nti basalira abantu bano abi huwa ummi sallallahu alayhi wasallam kati amanyi ne bagamba nti ekigambo ekyo kinafu ekigambo ekyokuna annahu yusalla aw yusalli salat al-ghaib la yusalla salat al-ghaib ala ahad min al-muslimina illa man lam yusalli alayhi tetusalire saleno salatul ghaib muntu yenna obasiramu okujjako gwe tukakasizza nti tebamusalidde waali bwe tukakasa nti bamusalidde tetumusalira tetuddamu kumusalira nababanga ali mu ahlul ilmi wal fadl wal qadr mubamanyi mu bantu abalina ekifo ekinene mu society mwe tuli mu umma yaffe tetumusalira okujjako nga tutegedde nti tebamusalidde niba ekyokulabirako abamanyi for example ekyokulabirako omuntu afiiridde oba agudde mu mazzi agudde mu nnyanja gamu gayanja yaganene bwaguddeeyo jussa ye dead body enebula tetugirabye abulidde ddala kati ekyo tukakasizza nti wali amusalidde oyo baga tumusalire omulala ajiridde mu nnyumba n'asirira yenna naggwawo netasobola kusigazaawo na kubitunduze tewali kitundu kye kitula kisigaddewo okugamba aweddewo yenna kati naye mu mbeera eyo tusobola okubeera nti tumusalira oba awambiddwa abakafiri ne bamutwala eyo mu buwambe kati bamututte tegedde amawulire gatuseeko afudde ne bamugaanidde dead body bagigaanidde kati mu mbeera otegedde mu mbeera mu mikono gyalimu tebamusalidde tuyinza okubeera nno tumusalira n'abantu abalala bangi mu mbeera eyo butegeera mu mbeera nti mutuufu waafiiridde tewali bamugenda mumusalire tewali bamusalidde manyi bagamba oyo tumusalire mu mbeera eyo ekigambo ekyo ekisembyeyo kwebigambo bituleese bina naye ekigambo ekisembyeyo kyokuba nti gwe tusalira tunakasa nti tebamusalidde tula nti tebamusalidde gwe tusalira olabanga kyekisinga okuba ekinywevu era abamanyi abanene bamanyi banti yamuka omanyi abanene balonda ekigambo ekyo nga bw'otunulira ebigambo bya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kye yalonda
era gezimu ku bigo bya Imam Ahmad rahimahullah ne tilmidhu Ibn al-Qayyim omuyizi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ne kiyalonda mwamu ku bamanyi baffe mu biseera bino kyolabanga kiyagendako Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah olabanga ekigambo ekiyalonda ne kyegattako nti mu mbeera eyo era ne batwala hadithi eri eyannajashi nti nabbi okumusaalira oba olyawo yakitegeera nti kuba mu mbeera yaliyo obusiraamu bwakatandika sahaba abamu tebannasoma swala eno gitegeera mateeka g'omuntu afudde tumukolerako mikolo ki biki byalina bye tulina okukola tumusaalira tutya kati amanyi bagamba oba olyawo nabbi yakitegeera nti abantu bano balabika amateeka tebagamanyi kyeyava akuŋŋaanya basahaba radiyallahu anhum ne basaalira najashi kibula tiyakikola ku balala sahaba abanene abafiira mu bifo ebyenjawulo nga bagenze n'abalala mu ntalo tiyakikola kubeera nti abakuŋŋaanya kuba nti bamusaalira omuntu ono abafudde nga taliiwo yakikosa sallallahu alaihi wasallama kyava bamanyi bano abanene balonda ekigambo ekyo singa tukikakasa tutegeera nti bamusaalidde batutegeera nti bamusaalidde fala tushra'u salatul ghaibu alaihi ekituufu nti tekirinde tulina kubeera nti tuvaayo tumusaalire nga tukitegedde nti bamusaalidde batutegeera nti tukakasa nti baleka tibamusaalidde muntu ono tumusaalira kubanga mata khalqun min as-sahaba basahaba bangi bafa nabbi wali tebakikola bwamala okuvaawo ne basahaba abanene nabbi ati yasinga aba muqaddar yasinga ekitiibwa kinene mu umma tebakikola bwe yafa basahaba abanene Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu nga yatuuka nga yasinga ekitiibwa mu umma tebakikola kubeera nti bamusaalira radiyallahu anhum tibamusaalira salatul ghaib bamusaalira sala eno yennyini gyesala nga mayiti weeri naye ganti mu bitundu eno bamusaalire nabali mu kitundu eno bamusaalire salatul ghaib olaba nga tekiri kubuufu ku nkola y'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekitiibwa sahaba banene bajjanga badde ku Umar ibn al-Khattab nebo kyali Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib ne bajja banene abalala baddako Muawiya ibn Abi Sufyan naye najja mu mbeera eyo tebamusaalira nojjalola amanya banene abaddako Umar ibn Abdul Aziz n'amanya banene bamazahib Imamu Abu Hanifa Imamu Malik Imamu Shafi Imamu Ahmad n'amanya abanene aba umma bazze bajja ebiseera byonna olaba nga tebakuŋŋaana nga gamba nti Roma yona afudde tusaale salatu al-ghaib tebakikozesanga amanyiwo ne kikulaga nti ekituufu kyekyokuba omuntu bw'atutegera nti bamusaalidde tumusaalira salatu al-ghaib batyasa tesaaliddwa tebamusaalidde olw'embeera ez'enjawulo ziyinza okubaawo muto nasaalirwa salatu al-ghaib. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى.